bas olunaku olwajjo nakutegeeza nti mwana muwala gwe bayita Catherine Tumusime gwe bayita Kapa Cat yasobodde okuba ate nga afunye management empya kati omukyalo ono olunaku olwajjo yasobodde okuba ate nga gweko n'abamawulire okubategeeza mbeera ki lwaki yafunye management empya. Omukyalo ono yategeezezza nti embeera yasobola okuba ate nga emugwako omwaka oguwedde abagijjukira yasobola okuba ate nga agwa kabenje ate manager we yali atambuza endongo yonna n'afuna obuzibu nti akabenje ako tekamuyisa mu mbeera nnungi musical n'asobola okuba ate nga aserebamu mpola mpola era ebigambo binnyo bye badde atera okuba ate nga ayogera olw'ensonga nti yali ayagala okuba ate nga akomawo mawulire mwana muwala ono gwe bayita Kapa Cat era bangi nnyo beebuuzizza Kapa Cat bulijjo gy'ali abasinga bamuwulidde mu mawulire ga Martha Mukisa ng'ayogera ku kivu kya Martha Mukisa wano nno yafunye management empya gye bayita untouchable management omukulu gwe bayita Alfat Bagonza ne mwanamezi omukulu gwe bayita Kama Ivan abagenda okuba ate bamutambulizaako olugendo lwe okuva ku bannaffe aba Tough Music abasobodde okuba ate nga bamusobodde okuba ate bamutambuza paka we yatuuse. Kapa Cat yayogedde bingi nnyo ku nsengeka ne management basobodde okuba ate yeegasseeko n'asuubira bingi nnyo era agamba nti maanyi ekigenda okuva mu management eno agenda kuba ate nga akibalaga. Yatandise bw'ate nga atugamba olugendo lwe. Switches from Tough Music to Kama Ivan management stroke baddest ya Arafat. Kyekiriwo mu ddealo. Kakati kandabe ntandikirewa this very year omanyiirabira mangu nafuna accident. So mu kufuna accident nafuna ebyantuukako naye ne manager yafuna ebyamutuukako. So nzize nga nkyogera mu media nti manager ya accident yamuleka glasses mu kifuba. So ekyo kitegeeza nti he needs a lot of time to heal, yeetaaga space okitegeera. So time etuuse nga health esinga omulimu okitegeera. So he recommended Kama Ivan management nangamba banno bebagenda okusobola baganda ye Kapa Cat ng'ayogera ku management empya gye yafunye. Wano nno yategeezezza nga bumanyi nti abaddeko n'ebigambo byayogerera mwana muwala gwe bayita Martha Mukisa yamutegeeza ekivu kye bayita sisaaga Freedom City ogenda kubanga osaaga kati ategeeza naye budde bonna ali mu nteekateeka Freedom City alina okuba ate nga agijjuza. Ayogedde Martha Mukisa ebyasobola okuba ate byamulemesa oba oliawo kujjuza Freedom City ye byagenda okuba ate nga ayitamu ate agijjuze. Naye by the way my concert is coming up ntunuddemu nempimamu neŋŋamba kantereza ensobi ezaakoleddwa. Very soon tugenda kuba oyiga n'opiiki nga n'ogamba naye omanyi kantereza ensobi ze nalaba kwoli nsobola nze ate ozikola the right way. I think most times it's cute to take time. Oba ekyaki nsobola okucommentinga nti oba teyalanze. I think it's when you want to do something be extremely ready. I think Martha could do it, but she was not ready. Asobola kikola naye teyabadde ready. Team teyabadde ready. Kuga dance ola yadde tawera bulungi. Weuka we wavudde obuzibu. Martha is a very good artist. Nso omwana mwagala ayimba kayimba kasangu nkaaga ninda bulala. Bas ye yamulagula n'amutegeeza nti Freedom City ojagiraba nga ng'ekwambadde. Ku management eno empya bannamawulire bamubuuzizza nti Kapa Cat ennyambala onaagitereezaamu kuba management wafunye nabe kutereza kinaaba kitya yagambye bwati binafuyo ensonga so baziguze dda empanvu baziguze ndi eri ntemalumu kulumu kwegamba tujja terera tujja kwatagana tusaale magana ntema we bazaawo tujja kwatagana saawa zino ng'onoonya Kapa Cat ali under Kama Ivan management that is the untouchable omuli baddest Arafat onoonya Arafa onoonya Kama binafuyo ensonga sagala kukozesa kigambo binafuye naye omukulu akulembera that's Mandu he is sick oshegera alina ogenda ku operation alina giraasi mu kifo balina ozijjamu ye yennyini health deteriorating obudde bw'alina okuteekayo mu bimanyi eby'endongo dda wano eri bano kubira gundi kebera ku gundi takyasobola bimumenya. So basically asobola okubeerawo n'ayambako abatandika. I think yangambe he's still present for artists who want to start. Nti gwagala kutandika nyambako branding nyambako tereza wali naye bino ebya long run tusayininga emyaka 5-10. I don't think Tough is still in the same position. Nobody is happy for someone's failure. I never ever said that because nali nchilaba nga kijja I was going to be happy. The fact that I talked about it was I wanted her not to even go into it. That was the intention. I didn't want her to go into it because I didn't want this to happen. So nobody's ever happy. Nobody's happy. So akubeera happy kubanga oli alemereddwa. Omwana abadde